kale mbanaliza nnyo ku celeb jazz nga buli jamanya ne the one the king himself okubanga tukutuusako ebyamanya bigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Thank you so much for watching. Mwenaje musinzo okubanga mutulaba each and every day, each and every time. Lunaku lwakusatu lwakubiri lwakusatu enaku zimbuzaabuza nenaku z'omwezi zidduka speed ya waggulu nnyo. Kansubye gye musiza okuba mutula muno. January is not January akasana kangi naye mukama yeebazibwe bane njagala ensi Uganda n'omutima gwange gonna. Reason being muno week ewedde akasana kaatuli bubi nnyo. Then this first week second week, third week yonna gyagala ogiyita kusinza musi gy'oli ate akakuba ne katonya. So twagala okwebaza omutonzi w'eggulu n'ensi olw'akasana n'akakuba akajjira mu nsonga ne mu nsi yonna. So endagiro ne research yavuddeyo nalaga nti no in Uganda yensi yokka eri favorable for all investors okuva mu nsi yonna. Reason being we have the tropical climate ate nga tulina seasons bbiri ez'enkuba mu mwaka mulamba tetulinayo nsi yonna ndala. That's why we are called the Pearl of Africa. Nenga njagala obabuuza kumugamba mutya mwase bulungi omwaka gubatwala mutya. Kansubye buli omu yamazidde owandiika ebintu byagenda okubanga akola omwaka guno byange nabiwandiika dda era ngenda kuba mbikola mu maanyi ate ag'ekitalo. Nenga njagala okubuuzaako omukulu Brian White ogamba otya, how are you doing omugagga wange? Kansubire oli bulungi bannange mwenna badde bankubira amasimu nga muŋŋamba simanya Brian White ngenda mufuna ddi, Brian White atuuka ddi, mundeke omugagga nabage musooke mumundekere nsooke mubeeremu tumale okukola plan zonna nga zigenda okuba nga zitambula. Kuno omundu guno bw'akoma tetwagala nnyo bamawulire. Tetwagala nnyo bamawulire. I'm going to be one of those people agenda okubalaga muno. Tetwagala nnyo bamawulire, twagala tukole ebintu byaffe kuba bannayuganda muli babi. Era olunaku regular yatwadde tumukungubaga nga tujjukira maama waffe yatuvaako, mama Brian White saagala mwelabire muno. Yatuvaako ebbanga ddene nnyo emabega era abasinga badde bagamba simanya Brian White simuyitale biki. Ngenda batirayo ekifaananyi ekyo kyolaba kati ssaawa zino wano ku mpewo. Ekifaananyi ekyo kyekiraga muno Brian White yali musajja muyitale era ng'ono yatuvaako emabega ate eri era katutinde guno omwaka tugenda kwa tukozinga ensasage y'okujjukira omugenzi maama atuzaalira omugagga Brian White. Nenga Brian White onyedde kacaayi n'entu y'ekigagga bino binyuma walidde ku ka sausage, ka omelette, ka sandwich oba wali gwe obulamu obulimu ssente bunyuma. Eno Brian White nkubuuzizaako nnyo omugagga wange ak'ensuso kansubire oli bulungi nnyo era ebigenda mu maaso njagala okubanga gamba muno byonna tufaayo bijja kuba nga bitereera ate nga bigenda mu maaso malidaadi sana. Awo ennyinyi ndoza embanda ivingira mu mawulire g'olunaku olwaleero ndoza watandikire ku Abitex, tutandikire ku Pretty Nicole. Sooke waani kati munange ebya Pretty Nicole byo webiri katusoka Pretty Nicole producer ngo wangambye ebya Pretty Nicole byo webiri kati bikyawanvwa era nga mawulire genfunyeewo twagenza okukeesa olunaku olwaleero nga byo ebya Pretty Nicole munange byongedde okuwanvuyira ddala nga bino bisitudde ebikonge eby'amaanyi okuva mu balwanirizi b'eddembe, poliisi, kwogatseko ekitongole ekinoonyereza, kwogaseeko abantu aboogezi ba buloga ab'enjawulo, kwegamba buli kitongole kivuddeyo okulaba mbuno kirwanira omwana omuwala oba ekitonde ekiwala ne bannange. Waliwo kamimo akali katambula nkagamba muno men will be scarce by 2023. The fact is men we are scarce. Kati batunoonyeza mu kiwato nga amazina. Therefore njagala okutwala okulabula kuno eri buli muwala ng'okimanyi oli mubi ng'oli mubi bibi. Don't dare introduce your boyfriend, your pretty girlfriend to your boyfriend. Boyfriend esawa yonna bamubba. Let's start by analyzing this video. Ekisooka netulidde obuwala buno wadde bukuba Pretty Nicole nvumirira ekikolwa ky'okulwana ekya violence gyomuyita violence tukivumirira wano ku Celeb Jazz era twagala ogamba muno tukukwatako nga otuusa obuvune ku muntu yenna kasitanaera nga kitonde kikazi n'onowa mukazi munne naffe tugenda kumakinga sure muno tukutuusaako obuvune nga tuyita mu mateeka. Tujja kukusiba, tujja makinga sure bakutwala mu kkomera, makinga sure ne mu kkomera naye bakutulugunya, makinga sure ne entaana naye tugitulugunya kagamba buli kimu tujjamenga sure muno kimula. But anyways ebintu bino oluvannyuma lw'okuwanvuwa maama wa Pretty Nicole olunaku lweggulo yavudde n'alabikako mu kamera era ng'ekyamazima kiri nti omwana muto nnyo atemeza mu gy'obukulu emyaka 14 nga yazaalibwa mu mwaka gwa 2008 just recent wano nga ndi wano nga nakava mu kyalo wano recent one manyizi banza basajja mu Massachusetts. So naye nakava mu kyalo Massachusetts. I just come back to the country to my village to the city Kampala just to see my grandparents, then akana nga bakazala just 14 years. Nekati enjawulo wadde a lot of controversy bagamba mama agamba omwana yine emyaka 18 16 bagenza okujja gondi birth certificate ya Pretty Nicole gwe bazaalira ensambya
waliwo clinic bagiyita God Bless, is it God Bless clinic, something like that, nga eriko 28 tugamba who's fooling who, ne tugamba kale tubireke tudde ku kya Pretty Nicole. Pretty Nicole ye yavuddeyo mu kusooka naye yesalira omusango which was very 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 bad, nga okwesalira omusango ga muno bamukubye era bamukubye lwa nsonga lwakuba muno yakoze ki, yabbye boyfriend. Naye ekituufu kinti teyabbye boyfriend, kano kabadde katego according ku report gye twajje wali ku poliisi e Kawempe. Kati omusango guno gwadde gubuzaabuza. Pretty Nicole bamuzalira yasoka kubeera side ze Kawempe era nga maama we gyabadde awangalira era nga n'omukyala yali amukozesa nga emwala interviews eggulo era naye yali akolera yali ali side zeeyo e Kawempe. But anyways omusango gwaddizibwa side za Kira. That means omusango guno Kira police station yadde ino okukola ki oguhandolinga n'abawala list y'amannya gano agavuddeyo ne gaba ngalabikira ku mpewo ez'enjawulo. Abawala bano abavuddeyo mu katambi ne bakuba omuwala ono kibooko batuyite kifaalu. Nategedde muno emizimu egimu n'emisamba gitambulira nnyo mu bantu, bitwagamba nga simanya kifaalu gaba mayembe. My friend, amayembe kati gali mu bantu. So nze sijja sayira nnyo musango Pretty Nicole, however sijja kugusalira baakubye Pretty Nicole, wabula ngenda kugusalira omuvubuka. Era sasa yona ngenda kuamba leto omuvubuka nimukolako research. Omuvubuka yabadde mu katambi kane emabega nga ayogera. Namulabyeko mu ka video ka TikTok akamu nga ali mu kukuba mu Mbasa nga yeezinira. Era omuvubuka ono amanyiddwa nga Kimu. Era sasa yona tugenda kwa tubamubaleetera. Omuvubuka ono tuyinza otasooka muleetera face ye ntowe tubayitira nga bwafaanana ekikula ky'emabega, not until wetutajja okurevealinga face ye eri abantu olw'ensonga za security. Neffe bannamawulire tunoonyereza era nalesa okunoonyereza kwange. Kati Kimu ono atemeza mu gy'obukulu just emyaka 19 egy'obukulu. Kimu ono awangalira musayirize nabweru gy'abeera. Kimu ono yalinako omuwala ngenda bawa history ebintu bino bikyawanvwa olukalala lukyali luwanvu. Kati Kimu navaate nabweru ogenda osinkana Pretty Nicole ewa e Kawempe baveeyo amusinkanya abawala bano oluvannyuma bagende batandika okubeera ekira gyabadde apangisa mu kaziga ke mwala yakaddemu ekibox kya KFC. Kimu ono yasooka twala mukwano gwa Nicole abadde girlfriend we wali ku hotel emanyiddwa nga olabe bwayisaawo nga wali church ya Pastor Senyonga awo waliwo hotel bagiyita La Grande, yes, La Grande. Hotel eyo obutwe video za Pretty Nicole nga bozaba. Swimming pool yayo yalabikidde mu katambi kano. Era aliwo ne MC gwengenda okubaleetera eyali yalabikira mu katambi kano. Yabadde akola kyabadde MC nganga ku party ez'enjawulo Pretty Nicole zadatira okubeerako every weekend ku side zaawo ku swimming pool ya La Grande. Kimu ono kigamba muno wano ku swimming pool ya La Grande MC mukwano gwe era nga badde bafuna services zino wammanga free swimming, free chicken ne free chips. Reason being Kim abadde acting nga go between ya MC n'obuwala obw'enjawulo obwaki obunyirira. Era obuwala buno bubadde bungi nnyo nga kuliko akamba kayita Esi ulira gwe nina olugambo nga kuliko Pretty Nicole, kuliko ne bana abawala abasatu. Naye kati kyasinze okukyankalanya nti Pretty Nicole abadde pretty ngero kiwalo kya kitototo kirungi zinabaga mu ebifo byesigenda mu zino nnaku mu holiday nda mu holiday ebifo bino wammanga so akigenda mu obwo mpa sente meke ekifo okuli Acacia Mall, okuli Forest Park, no Forest Mall, okuli Akamwesi era kyali wange Bilibao kusaba watayagala kugwa mu mbiza abazadde togenda mu ebifo mu holiday wabeera obwana obuto bubuligita nga bwekuza omusanga ina akoze ka makeup ayambadde ekiteeteeyi ky'abagole n'ogamba mukazi mukulu kumbe kana kato lito wano kitegedde. So ebintu bya Pretty Nicole bikyawanvwa naye nga amawulire genkedde ofunako okuva ku poliisi ekira omuwala omu yakwatiddwa ono nga kigamba yadde amanyiddwa nga Kaftah yeeyita Kaftah naye nga zinamuyise Kafeche because omanye obugende muri fula tusangayo ebyende ebyo biba bifiseewo ebyo abasinga emulyanga salawana ebyo kati Kaftah Babakutte era nga njogera poliisi amugombye muddo obwala abawala abalala ababiri n'omuvubuka omuvubuka ye yadduse bangambye yagenze wajjajjawe mu kyalo naye ngenda geddayo okuddayo ekirawe nnyinyi wabadde ennyumba wano ntegenjogereko nilandodi mugopangisa otya abaana abato wataneetuuka. Reason being bano abaana they are under age. Why would you ocheka nnyo naye natunulidde obwala obwakubye munne naddala nange obulungi bavubuka wano bitusimwatuleetera obuzibu mwayimba obulungi bunnuma. Pretty Nicole nagenda nayimba obulungi bunnuma ekiwala kiri wali mwakire mu bikini kyekola obuntu kumbe buli obwala buli eri bukiraba buwulira obusungu naye baŋŋambye nakukyala mulege nakuŋŋanyiza bangaye muno this little girl yabadde alina byaganye okukolera bali abawala nti there is someone gwe badde baagala yeetege n'agaana so ne bagamba otujeemera otya kati mu kubabuuza otujeemera otya ne basaba bamuteeke mu katego
akamuletedde okuba ng'akola ki ng'akubibwa kibooko ez'enjawulo era ng'ono bamugambye boyfriend w'ono omuwala omulala amuyite yamuyise wakewe ne bamugamba mubuzeebuze naye ng'ate n'emmotoka mwe bajjidde mwawetedde kibooko kamyu kifaalu negundi waliwo gino emiti egiriko amaggwa ekyo gyabadde mu motoka ya mukwano MC mukwano gwono Guy Kim gwe nkugambye abadde yakoze akatego balyoke bakwate Pretty Nicole ewuwe bamukubireyo kibooko ng'ewalabye batinyavumire ekikola kino era nga nja kuba nyongera okutuusaako amawulire amalala mangi nnyo naye ng'ebigenda mu maaso biraga poliisi ekyanoonyereza abantu 4 bwe twogeera abawala kuliko abawala badde abantu 5 abawala 3 abadde mu video nga bakuba munnaabwe then kuliko omuvubuka ayabadde abawa kibooko n'omuvubuka yabadde akwata video be bantu 5 abavubuka bano they are still at large abawala 2 bakyali at large naye omu yadde amaze okuba nga kolaki ng'akwatibwa era Nicole kyamuganya okusooka okogera kwabadde kubanga yabadde atidde ng'amanyi nti no essaawa yonna bayinza ate okuba nga bamuleka n'abeera ng'akola ki ng'agenda naye maama yavuddeyo bambi nga omulabaawo n'asaba gavumenti emuyambe maama Nabbanja n'asaba commissioner Anifa amuyambe yasabye abantu banyinaga bwe nalina obuyambi amuyambe lwakwa maama yaganya otubuulira omwana omuto ng'ono abadde abeera wa era wakyaddabeera mu maka g'abaana so n'abazadde nammwe holiday eno mutekinge so much care eri abaana bammwe mbasaba busabe reason being omwana muto kyokka ate bw'otunuulira abantu baddaabira nabo baana bakulu kiba TikTok eyo my friends nanye abantu naye ku TikTok mbeerako naye anyways byebyo bigenda mu maaso naye nga yo poliisi ekyagenda mu maaso okunoonyerezebwa naye nze nsaba n'ebitongole ebirwanyizedde bantu munava kuyamba ne bamwe mubuuzeeko ebibuuzo eby'enjawulo however much abawala ababi lw'osanga abawala ababi nga 3 bateeka okwawo n'omuwala omulungi ate omuwala omulungi ono gwe bakozesa kakireka ki Pretty Nicole ono bino byange kirabika this is my opinion kirabika Pretty Nicole ono gwadde bakozesa okutega abavubuka nga Bilibao ne oshegede bajje babakwane babagulye chips kati bone bakola kingira kati mukwagala Uganda bwe yaganye bagamba katukulageko mama yako ne bamugamba katukulage mama wo era bakimulaze naye nga twagala ovumye ekikola ngekyo so kakulageko ko ku mukyala yabadde akozesa Pretty Nicole ku saloon gye yadduka nga naye yagenda tamusiibudde degenda kuba nkulagako ku mama katono nnyo amaziga ge yakabidde ku poliisi then nja kuba ndoza nkulagako ko ne kuwani ani omulago tubalaga kasoke tubalaga abo osegere nti nsonga zino zikyagenda mu maaso okuwanvwa naye nga abawala ababi mwesonyiwa abawala abalungi kubanga ekiwala kino naganza okutemene nga singa kibadde above 18 muganda wange Bilibao mbadde nja muterayo akanamba ayiseewo byayisaawo. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.